Etudde wasuze otya mukwano? Kansuubire nti oli bulungi. Nange ndi bulungi, sirina mutawaana. Nze bampita Aneti, nga nsinzidde Saudi Arabia. Nina sitoole gye nalabye ejjo ne sigimaliriza, eya Salongo ne Aisha. Amazima gennyini sitoole eyo ngirondodde paka lweweddeko. Okusinziira ku bye mpulidde mu sitoole eno, abantu bano ababiri wateekwa okuba nga waliwo buli omu alina obuzibu bwe ng'omuntu. Ekisookera ddala, mbadde nsaba ozze omuwala ono mu kyama nga tali mu kamera akubuulireko ku byebuziba kiki ekimugaana okwagala Salongo. Kuba waliwo era bye mpuliddeko mu sitoole eyo nti oyo Gayi bw'abeera ku mukazi amumalako n'essaawa 2. Oba omukazi oyo amuyisa mu mbeera bw'etyo ng'omukazi alaba tagenda kusobola kugumiikiriza musajja bw'atyo, nga bye batuuka mu nsonga ezo kiyitirira nga tajja kusobola kubeera naye. Kati ate omuwala mukkakkamu si mubambaavu, alabika tamala gakubawo bigambo. Okitegeera, omuzzeekokko mu kyama akubuulireko ku nsonga eyo, akubuulire kiki ekimugaana okwagala omusajja oyo. Ekyokubiri, sitaani talokoka Adija. Omuwala oyo mpuliriza bulungi nnyo sitoole ye. Yalemwa okusoma nga ssente tezibuze. Kitegeeza aliko ekintu ekimulondoola. Ekyokubiri, agezezzaako okutetenkanya obulamu, afunyewo akasente ayagala okukola edduuka, addukidde wa mukwano gwe Salongo. Ebiseera ebyo yali mukwano gwe nga tannabeera bbaawe. Amugambye, ssebo njagala ompoleyo ku ssente nkole bwenti ne bwenti. Akutte obukadde 10 abumuwadde. N'ennaku teziyiseewo ssente bazibbye. Okitegeera? Kaakati omusajja asazeewo nti addeeyo byonna byonna weebiri tubeere ffenna. Omuwala agamba nti nze sikyagala. Kitegeeza omuwala ono aliko ekintu ekimulondoola Adija, sitaani talokoka. Be baba nga bamasheeke bamusabireko, bamulombere ku dduwa, naye ng'aliko ekitali kituufu. Kati bw'ojja owuliriza sitoole ye, ayinza okuba ng'alinayo n'ebirala by'atasobola kwogera mu kamera. Kuba kati osooka ne weebuuza okusoma kwagaana, ssente zimuweereddwa akole zibbiddwa, omusajja amugamba tubeere ffenna, omusajja ayimiridde, buli kimu ali lweddo kimukolera, asazeewo n'okugaa nti kansiramuke ku lw'omukazi ono. Omukazi agaanye. Ekitegeeza waliwo awo ekintu ekikyamu ekitagenda kumuganya kubeera mirembe mu nsi muno. Nga ye buli watuuka nga waliwo amagenda tayagalawo. Egyo giba myoyo mibi Adija. Omuwala ono yeetaagako essaala. Nga bw'ali mukyala musiraamu, basheeke gye bali abasabira abantu ne babalombera edduwa ne batereera mu layini. Naye ng'omuwala ono tali yekka. Sooka omuzzeeko mu kyama akubuulire kiki ekimugaana okwagala omusajja oyo. Era nga bw'ogambye buli mukazi kyayayaanira, oba okitegeera, genda ku kyeyo nti nedda. Ssente bazimuwadde akole zibbiddwa. Talina we yeesigamye nti weewano, kwegamba ali awo. Kyekiri ky'omugambye nti ojja kutuuka mu myaka gye egy'obukulu wejjuse ogambe nti singa nakola bwenti ne bwenti. Kuba sitaani ye buli lwamala okukyankalanya nga dda wali ng'asa. Singa omuwala oyo omukolako foolaapu, ajja kumaliriza nga talina kyaliko. Aliko embeera etali nnuŋŋamu. Kati be tudda ku Salongo, abantu bano bonna buli omu alabika alina ekizibu kye ng'omuntu. Kuba kati ne Salongo yennyini naye abakazi be yaakayitamu, naye akulaga nti tateredde. Naye aliko embeera. Kyekiri kye nkugambye nti sooka otuuze omukazi ono omubuuze ku nsonga ziri. Salongo ano alabika waali ng'omuntu, naye ayinza okuba nga bwe batuuka mu nsonga ziri omukazi tamuleka kyekimu ng'amuyisa bubi. Kuba naye tatudde, abakazi gwafuna y'agenda, gwafuna y'agenda, gwafuna y'agenda.
kiki ekigaanye abakyala be okutereera mu bufumbo oba kiki ekigaana abakazi okumwagala? Abantu bano bonna beetaaga kansolingi mu bantu abamanyi. Ate nga bamaze okufuna kansolingi, buli omu addeko mu ddiini ye mu Katonda gw'asinza asabe. Buli omu alina ekizibu ekimulondoola. Adija munnaaye, ebyange byebyo. Bumeseji bwange bw'ona obusoma onoobaako ky'ojja mu mukwano. Mukyala, ndabye gundi. Ndabye ki? Ndabye eri vidiyo gye wakutte balisima Salongo ne Aisha. Nze nja kuwabulamu wano. Oyo omuwala nga musiru. Anyway, emyaka gy'olaba mito, obwongo bukyali awo buti. Bw'aba tavuddeyo eyo n'ajja n'eno ku kyeyo kuyiiya ng'asigadde Uganda. Olaba Salongo ayinza okuba nga not all people are perfect. Salongo omusajja mukulu. Ate olaba n'enjogera gy'ayogeramu alaga nti omusajja mukulu. Oyo omuwala ayinza okubyejjuseeyo mu maaso walla. Sooka akyali muwala mutondooza amalala gakyali mangi nti nze era omusajja simwagala biki. Oyo Salongo ayinza n'okuba nga abo abawala baagenda ayagalayagalako kwe kuli oba eyamukola ekikyamu oba n'amusomera ebyo ebintu ebyesitaani ebyo talibeera na mukazi. Nga tuli wano eno tutugira muwala so wanga ne Salongo balina bye baamukola talibeera na mukazi. Buli amutukako awulire ng'awulira tamwagala ng'amulaba nga kasasiro. Nkitegeera mami. Naye nga omuwala bambi nze muwuliriddeko ennaku naye yandyetereezezza nze ndabira ddala oyo Salongo. Gwagwanira okubeera naye, gwagwanira kuba omukazi omusajja akutegeera nti kandikewo ez'akameeza eby'Uganda nga obimanyi, kandikewo ez'akameeza kankole ntya n'atambula eyo n'agamba kano akantu kalungi kankatwalire mukazi wange, si bantu bagundi bakusanga. Naye kambasabire batuuke ku nzikiriziganya naye si byangu. Nva kulaba interview ya Salongo n'omuwaifu we Aisha ewadija Kigozi, naye ndabye ebirungi by'omwami oyo n'ebibi mbirabye, nendabye ebirungi by'omukyalo oyo n'ebibi nenkolaki, naye ate omukyalo ebisinga birungi. Kaakati nze mwami Salongo, erinnya Salongo tebaliteekako kitiibwa kirala. Salongo nze kye ŋŋamba, omukyala waali mulesse n'akolaki? Waali mulesse n'agenda, si mu bubi. Bw'obanga ddala omwagala waali badde ng'omukolaki? Osooka n'omukubanga kati alinga ali mu buwambe, ali mu busibe, omuteekako obukwakkulizo. Naye bw'obanga ddala omwagala nga bw'okikkaatiriza, muweemu kagaapu, mugambe nkutadde, si mu bubi. Nga tomutaddeeko obukwakkulizo, osobola n'okugamba nti munnaye kati nkimanyi Aisha mukwano, olaba ngezezaako nkwagala nakwegomba dda, naye ndabira ddala nga essanyu lyo kubanga ovudde wano. Ate nga kyensinga okwagala kwe kulaba ng'oli musanyufu, obanga ngezezaako byonna nga tebikusanyusa, nga kino kyekijja okukusanyusa mukwano genda. Osobola n'omuwa ku ssente kwayinza otutandikira, osobola n'omukolera ka shopping n'omuvuga nako n'omutuusa ku kkubo n'omusiibula nga taliiko kakwakkulizo naako, katomutaddeeko kakwakkulizo n'akamu, n'oluma omutima n'omuta n'agenda. Nkukakasa Salongo omukyalo oyo ajja kudda. Bw'obanga omwagala gwe sigale n'ong'osaba nga tomutaddeeko obukwakkulizo, bw'obanga okikakasa nga bw'oyogedde nti omwagala, mute agende mu bulungi, ng'olina nekyomuwadde ky'aba atandikirako, kubanga kyenkulabyeko olabika toli wa mutima mubi. Omukyala ne bw'oba oyawukanye naye omuwe entandikwa kyendabye. Bannange eno vidiyo ngikoledde mukulu munnange. Ngikoledde mukulu munnange okuviira ddala ku ntobo y'omutima gwange. Si mulala, ye Salongo. Salongo, omukazi yavuddeyo n'akwatulira mu lwatu nti takwagala. So nga tulaba abasajja ennaku zino babbula, kati no nze nvuddeyo, nze Kadaama, okukwatulira nti Salongo nze nkwagala. Era nze buli lwenkulaba nkwegomba. Bannange munnyambe vidiyo mugitambuze etuuke ku Salongo.
Salongo, oyo mwana muto, muwala muto, talina kyagenda kuyamba. Oyo mwana muto tamanyi kigambo love kye ki, naye ffe abafumbo